Bw'otambula ku social media ng'abantu basonze nnyo mu president wa mubiraba. Mbiraba naye oba oli awo bw'obitunulira ennyo omanya nti biriko kyekubiira. Waliwo bano ani agiwadde omuliro. So bw'obitunulira ennyo n'obigenda nnyo maaso obiraba, so tetubiwadde nnyo budde okusinziira kubanga tumanyi ffe ng'abantu abawamu tewali nsonga lwaki tweyoleza ku social media nga tusobola okutuula awamu ne tukkaanya. Wabaawo ekisobye ne tukigonjoola ne tutambula ne tugenda mu maaso. Ekisooka njagala okutegeeza mwenna abandaba nti omuntu nga munnanfuusi muba mulina we mwatula ne muteesa. Mumala okuteesa n'atakola nga bwe mukoze ki. Akati mmwe abandaba njagala nammwe mugeraageranya ani munnanfuusi ku mwami Eddie Kenzo oba bamugamba obunnanfuusi. Ekyo kya buntu. Akati ebimu ku ebyo Eddie Kenzo byakoze bingi. Ekisookera ddala Eddie Kenzo yamanya ekizibu ekiri mu industry. Yengeri industry gyefuna. How do you earn out of ebiyiiye ebyo? How do you earn out of the industry? Ofunira ku percentage ki? Bw'oba okuze osigala okyafuna oba tofuna. N'akinogera eddagala n'agamba nti naye bwe tuba twagala okusigala nga tufuna, kusigala nga tuyimba, twawokaneko n'emirembe giri egibaddewo, tuyina kutandikira ku grassroots. Tutandise tutya. N'asooka anoonya kye bayita obwegassi oba kiyite unity. Unity eyo yali ategeeza nti asobola okwogerezaganya n'abayimbi ab'enjawulo mu Uganda yonna ne beegatta kitole, ne bamanya value yaabwe, ne bamanya waawe bayinza okusinziira bagende mu maaso. Kye yasookera ddala okola. Ffenna n'atukuŋŋaanya nga tuyita mu association zaffe ez'enjawulo ne tufoominga kye tuyita Uganda National Musicians Federation. Ekibiina ekijjudde bannabitone oba abayimbi okwetoola Uganda yonna, ekyo nno si kitono, tekibangawo. Ekyokubiri, n'amanya nti mutuufu abantu bano yadde mbakuŋŋaanyizza beetaaga okubaako n'akantu mu nsawo. Nkoze ntya? Musajja wattu n'anoonya kye tuyita bargaining position. Ne yeesaddaaka. Ensi n'egamba yalidde omusajja oyo era bannange akolagana ne Mwami Museveni era omusajja oyo mubi nnyo, kati wa yero, abaredi ne bagira, aberi ne bagira. Ye ne yeesaddaaka n'agamba nze ku lwa industry eno kannyimirirewo ng'omu. Nfune bargaining position. Gavumenti empulirize. Bw'enaamala okumpuliriza ejja kuba ewuliriza abayimbi abalala 14,000 mu Uganda. Kaakano we twogerera buli omu amanyi nti omuyimbi wa mugaso. Of recent twabadde mu parliament. Parliament namba yayisizza copyright bill. Linaatera okufuuka etteeka. Libuzayo katono bwe kati Mwami Museveni kusayininga. Lifuuka etteeka erijjudde. Okuva mu 2006 abantu bano bazze baadvocatingira ensonga eyo. Abantu ab'enjawulo mu industry yonna, the creative industry, kyali kigaana. Not until Eddie Kenzo we are spearheading tusobola okusembola ne tutuuka we tutuuse. Kwegamba ebintu bingi Eddie byazaakola naye okusingira ddala ebyo ebigasa abayimbi ebibadde bisoosowaziddwa ennyo. Tuyina ekifo we tusobola okutuula ne tuzoogererako. Ne bw'abanga yakoze ensobi oba oli awo nga gw'ogirabye ensobi, oyina akasimu mukubire ng'era bw'ozooka kuba ng'olina bye weetaaga ebitali bibi. Noga waayi tulina obuzibu wano. Wakati nze nfubutuka mpigi. Nze association endeeta wano bagita Greater Mpigi Musicians Association. Nange bwe mba n'ekizibu mukubira ne mugamba Mwami Kenzo, abantu beewange nga kino kibulamu tukoze tutya? N'angamba jangu ku kitebe tutuule tugonjole ensonga ezo. Nze ndowooza si kyabwenkanya baganda bakitaffe mu okutuula eyo ne mwita ne bannamawulire ne batunuzaamu kamera ne mulyoka musiiga ekifaananyi ensi mbu Eddie Kenzo tabayambyeko ng'ate mwe kennyini mukimanyi. Emigozo bano gye mubaddemu emabega gye muzze mwetalaatalamu ne bannammwe mubbiddwa, simanyi mukoze beki, simanyi mutambudde wano ne wali, nti agezezzaako at least okubawa attention, abawulirize, abayambeko akatono kasobodde okubayamba n'okutuuka ku level gye muliko. Kubanga bwe ngamba level gye muliko, gavumenti yatuwaayo obuyambi kye twayita revolving fund mu Uganda yonna. Nammwe mwabufuna milioni 10,000 muziina ku account. Nekkomawo etaba abakadde abaami abo be tuyita bakitaffe
nabo baafuna era mwabalaba n'eddami cheeke yaabwe ng'egamba nti miliyoni 110. Ne bwe njogera mu budde buno sente zaabwe kweziri ku akawunti sinakindi bayinza n'okuba baazikozesa. Chairman waabwe ye owa SACCO ye mwami Mubiru Smart, owa association ye mwami Lord Fred Sebata. Nga tebannaba kuvaayo kwekubira nduulu, bajja mu kamera ne bategeeza ensi nti omukulu tumulaba buli we twagalidde n'atuyamba nayo ku kantu bw'aba asobodde. Ekyo kyo baakyogera. Kakati abantu okutuula awo nga beekozeemu ekibinja ng'ate balina bye basobola okumalira ensonga zaabwe, ekyo nno si kye kituufu. Ekituufu kiri nti abataka abaagalana be balima akambugu. Mufuna we mutula ne mukkaanya ne mugonjola ensonga zammwe. Era ffe abalabi tukyongedde okutulaga nti oba oli awo mu mulina bwe mwali mweyagaliza oba bye mwetaaga mukolerwe ebyawukana ku bayimbi bannammwe. Ate ng'omulamu ogwatutesa mu nsonga eno yakwegattira wamu, ffenna kufunira wamu, kukulira wamu na kweyambako.